Dawoli nenkwebaza emirimu gyokola webale nnyo webalire ddala amanya nze muzzukulu olutabaalo Julius Katongole mu Miransanafu maze okutuuka essaawa zezo zennyini okubatuusaako ensonga ez'enjawulo naddala ezo eza revolution. Tetwerabira tukyabanja obuwanguzi waffe obwatubbibwako bannayuganda baakeeranga ennaku z'omwezi 15 ne balonda Oweekitiibwa President Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze w'eggwanga Uganda. Ndaba bangi bakivuddeko, ndaba waliwo n'ababaka ba Parliament abagenda otegeka ssebo ebivvulu nga bamaze okulayira ente bagenda zitta kaadi nziraba ziyita era ndaba bazitadde ne mu baana baffe. Abaana baffe abadde ku internet kuno nga bali mu kubanja DR forms mukulu byabakama kwe yalangirira. Naye ndaba waliwo ababaka ba Parliament nga bo essaawa zino bali mu kutegeka bivvulu kaadi ziyita. Waliwo gwempulidde agayise abantu banange revolution oba yali badde etya. Nze sirowooza nga Julius Katongole nga baganda baffe ba Edi Mutwe bawaiswa mu Fumbiro bakyali mu kkomera ng'Oweekitiibwa President tanadda na mu ggwanga. Mutemanyi ekitegeeza okubeera ng'Oweekitiibwa Kyagulanyi tali mu ggwanga, wabula gwe omubaka wa Parliament n'otuula eyo n'ogamba nze nga nze omubaka wa Parliament ow'ekitundu kino ngenda kutegeka wano mujje endongeezi ne biki baganda bange okutegeka tewali kubye nga omusajja yeerayiza ennaku z'omwezi 12. Abaka wa Parliament bangi mwatugamba ne mugamba tujja kabanja. Bannayuganda essaawa zino beetaaga kugugumula babuulira ebiteeka bibyo biri mu kuyita. Ne waliwo ababaka ba Parliament bendabye bali mu kuyisa zikaadizi nte bagenda kutta. Oweekitiibwa Kyagulanyi tali mu ggwanga. Oweekitiibwa Kyagulanyi tetumanyi mbeera gy'alimu essaawa zino adda ddi mu ggwanga. Naye tulabye ababaka abamu bali mu kutegeka mikolo gigenda kulaba nti bajaguza beebaza abalonzi okubalonda. Abalonzi ku lunaku lwe baabalonda baalondako n'omukulembeze w'eggwanga era yabasobozesa abamu okuyitamu Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu. Mwabasinga mukkiriza nti byawedde mukkiriza nti Museveni bw'anaalayira kiwedde. Kati ababaka baffe aba Parliament mbalabye mu Kampala wano bangi emikolo mugitegese era mugiranze. Naye ffe tugamba omulambo gukyali mu ddiiro, temusobola kubuuka mulambo. Yes, mugenda kukkirizibwa mugende mulayire. Ne mulowooze ne ku bannayuganda bali mu makomera, mulowooze ku Olivia Lutaaya, mulowooze ku Sauda Madada, mulowooze ku Waiswa Mufumbiro, ku bamakyeta bamaze emyaka 4 gwe nga tonnateekawo bivvulu bantu bafumbira piraawo. Kuba Museveni kyayagala muba mumulaze nti naye eri ali mu kujaguza kuba ba Museveni bagenda kuyisa ebivvulu, nammwe muyise ebivvulu eby'abaani ababaka abalala. Tulowooze ku bannaffe abali mu makomera nga kuba revolution kyekigambo ekikulu ffenna kye tulina okulowoozaako ffe nga bannayuganda okulaba nti nnyaffe Uganda tumukyusa. Kyobula ffe tetusobola kusirika mu mbeera yonna mwene embeera. Kati gwagamba nti munnange bwe mmala okulayira ngenda kutegeka tutente, ngenda kutegeka tukole kino. Naye oyo eyabba akaluka president, eyabba akaluka ffe bannayuganda oyo Yoweri Kaguta Museveni tumukoledde ki? Oweekitiibwa Kyagulanyi Robert Ssentamu President eyabagambye essaawa yonna ajja. Kinaalabika kitya nga Edi Mutwe alengedde katwe basente 8 bajaguza olw'omubaka gundi okulayira. Ekitali kibi okulayira naye kye tugamba ze zino zipate. Tutunulire ku baganda baffe, tutunulire ku baganda baffe abali mu makomera. Ababaka abamu mutuyiye, ababaka abamu musirika nnyo, ababaka abamu mwerabidde revolution struggle egamba ki? Muve mu kukozesebwa nakyemalira, muve ku nsonga z'okwerabira abalonzi bammwe, muve ku nsonga z'okwerabira koozi yaffe ennene eri luddawa. Ate nga ffe kyekigendererwa ekinene ffenna kye tuyimiriddeko. Kaakati ente 7 ze mpulidde 8 abannange abamu bagambye mune Katongole tuleke twekulise okutali musango kale mwekulise. Neze sikiwagira ekyokukola pata ababaka nga mumaze okulayira kubanga ne bannayuganda abamu badde baganye ebyokulayira tubamatiza bumatiza ne tubagamba mubaleke
bagende balayire bajja kudda ku struggle. Mugana nge Muhammad Segirinya yagamba nga nze olumala okulayira ngenda kukola kino ngenda genda mbasibe nkole bwekiti. Twagala kubanga bannayuganda tetunenunula ba MP twabafuna dda era tuzze tubafuna ebife byenjawulo tuzze tubifuna naye kozi eya revolution enkulu. Bannayuganda balina ebibuuzo byebagenda okubabuuza nammwe abakulembeze abamu temuziiza bannayuganda kubabuuza. Kyova olaba mu Miransanafu nyimirira ne mbagamba ensonga ezo. Bannayuganda kati balina kozi eri mu kutambula babanja zi DR forms ne babuuza DR forms zino ziri ludda wambo nkulu byabakama kwe yalangirira. Nkulu byabakama tazidisplayinganga tazireetanga. Kati bino byonna ebibuuzo bibuuzibwa bannayuganda ate nga biri mu constitution biri mu ssemateeka gaga agateeka agabi bali mu gayisa aganafuya munnayuganda aganafuya oyo citizen wa Uganda. Kyovola munnayuganda nkugamba muganda nange toggwa musuubi kati enkuba yine etonye ekiri mu Kampala ekiri mu Kampala amazzi gatutta abantu mu bitundu abamu gabasse. Amu yagenda naziba omwala gwawa na Kivubo Chano amaduka g'abantu amazzi gabatutte abantu abamu bafudde. Ekiri mu Kampala essaawa zino amazzi gafuusa amazzi enkuba egenze ekire ky'enkuba ne kitonyamu. Abasuubuzi emaali yaabwe efa najja ne mbagamba abasuubuzi abasinga bagamba babaliyirire naye ekizimbe bakizimba wabi. Amu yazimba wabi ne baziba emyala ebyo tetusobola kubyogerako. Era lwaki yaziba omwala gwenna Kivubo? Abalonzi bange abeerubaga South kye bambuuza bafiirwa emaali yaabwe. Bannayuganda okubeera nga KCCA yateekawo ekyo ekintu nekkiriza Hamu okuzimba kati wekulaba nti olwaleero abantu amazzi gabasse. Kwekulaba nti olwaleero ekibuga Kampala amazzi gakisazeeko tosobola kuyingira kibuga. Abasuubuzi bali mu buzironizi beewola ne buli budde babeera bafiirwa enkuba buli lwetonya. Babateekamu abantu abayaaye bano bakabanda baani tebababuzaabuza. Essaawa zino njagala omusuubuzi w'ekibuga Kampala bambi naye abamu bali mu bapangisa nzigi bapangisa buki tebalina we basobola kweyamba. Nkugambye ekiri mu Kampala enkuba esse abantu enkuba etonnye amazzi gatutte emaali y'abasuubuzi. Waliwo ekizimbe bakiyita Kwalisero bus terminal amazzi govanga ku mazzi ne gava wansi paka ku fuleeyo waggulu. Munnayuganda abadde akola akasente ke okuva ebweru w'eggwanga n'akaweereza kajje kakole bizinensi ne bizinensi tekikyasoboka. Bangi mwakula mumanyi mu Kiyembe nti ona mu Kiyembe akola guno bwati ne mu Kiyembe kati abantu bizinensi zaagwa bonna baddawo kwebuzaabuza omuntu takyasobola napangisa dduuka takyasobola pangisa dduuka nti lino edduuka lyange nange ndigire wabula basaabula entinga. Abantu baavu kati otunula ebizimbe mu Kampala bannyini byo nti ebyo oyo fulo ya Muhoozi Hamu byakola bya Muhoozi nti eyo fulo ya gundi. Kati tunulira Owino mwakula mu kimanyi nti St. Bali ku Ddembe Owino market nga mumanyi nti eyo katale kaffe. Omuntu wava eno mu downtown omuntu wava mu downtown agenda n'akola mu St. Bali ku Ddembe n'agula ennyaanya kati wonna basenzeewo wabula bazimba n'emyala bagisenze nenga ekibuga kisobola okugaziwa ne muzimba za keedi zammwe walala kubanga mmwe mwagala eggwanga lyonna mulitwale. Wabula omunaku gwe mugobye mu St. Bali ku Ddembe gwe mugobye mu Paaka Yadi omunaku yuuyo nene ebweru w'ekibuga jazze naye mumusenda busenzi n'abeera ng'abonaabona. Bannayuganda bangi abali mu kubonaabona emaali yaabwe egenda. Enkuba buli lwetonnya omuntu atunda engoye nejja mu dduuka eyo noona abamu batunda byeru eyo nate tubitunuulidde.
wabula mmwe kye mumanyi kuleeta mateeka ganyigiriza munnansi. Ebyobufuzi kati mu Uganda bagenda bireeterako amateeka ne bannaddiini nammwe musirike. Bannaddiini abaayogera ensonga baseeka Nuhu Muzaata batte tewali asobola kubajjukira, tewali asobola kubeera nga ba Muzaata essaawa zino. Abasiraamu abali mu makomera speed trial Honorable Muwanga Kivumbi tattangako ku bantu b'e Butambala. Nze nkibagamba era tetukoowa kubanja Honorable Muwanga Kivumbi. Abantu b'e Butambala be bamusiba nabo. Ani yatta abantu b'e Butambala? Ani yatta abantu b'e Butambala? Onkibuuza mukiwulira oba temukiwulira? Ani yatta abantu b'e Butambala? Abasiraamu b'e Butambala ani yabatta? Abaliko n'Abakatuliki abaali bawagizi Honorable Muwanga Kivumbi. Abasiraamu babonaabonyezebwa nnyo. Speed trial yabadde kwokero njagala giraba ng'ekoze ku basiraamu b'e Butambala abattibwa omwenda ne bakubibwa amasasi ne bafa mu bulumi. Siwulirangako gavumenti ya kuno ng'egenze e Butambala ekonsolinga effamire ezo. Siwulirangako DPC ow'ekitundu ekyo ng'akwatiddwa. Siwulirangako bannayuganda abazze battibwa Sheikh Kirevu mwogerako nnyo. Sheikh Kirevu oyo abaana be bayina ennaku kitaabwe yattibwa mu bulumi n'akubibwa amasasi. So muganda wange Hudu Kolo kyekiriwo. Hudu Kolo paka data Hudu Kolo gagalo mugagano gwenda babita Hudu Kolo. Hudu Kolo tochampaka data mpereza kadata muganda wange Hudu Kolo. Mmemira sana mpereza kadata Hudu Kolo. Nenga ensonga nyingi zigenda maaso zetwagala kulemesa kugana kwogerako. Esiruma bannayuganda ensi si nnungi, abantu bali bubi, abantu baavu. Omuntu abeera wano buli munnayuganda, abannayuganda abasinga embeera gye bayitamu yakubonaabona mu nsi yaabwe, tebagenda kulivinga emirundi ebiri. Naye ani alina okulwanirira ensi eno? Ani alina okwogera ku bino ebiruma bannaffe bannansi, ebiruma bannayuganda? Kwe kulaba nti ffenna twogera ku bizibu ebiruma bannayuganda, bannaddiini, our religious leaders. Ebizibu ebiruma abantu bireetebwa byabufuzi, ebizibu bannabyabufuzi, ebyobufuzi bino gavumenti temujja kusirika mugaano byogerako. Bayibuli eri ku bukulembeze. Oweekitiibwa Stephen Kazimba zile yo lerkyal mile tuli ku nsonga ez'eggwanga lyattu Uganda ezoogeza buli munnayuganda obwama. Twebuuza bateekateeka kulayira, nawo bwe baba balayira bagenda kuwanika ekitabo ekitukuvu ekya Bayibuli? Kubanga Bayibuli kitabo kitukuvu ffenna tukimanyi bulungi. Naye ate envuuvume eziri mu bantu nti abaawangula si be bateekateeka okulayira. Eyawangula musajja wattu alina mbuwaŋŋanguse kuba yadduka kutaasa bulamu. Abateekateeka okwerayiza obuwanguzi banyaga bunyage, naye essaawa eno bakola ekisoboka okulaba nti bo bakukuta. Waakiri balayire bamanye nti bannayuganda babawambye buwambi ku mudumo gwa mmundu. Bagamba nti tujja bafuga oba mwagala oba temwagala. Tuyinza obutakigaana, naye singa mubadde mutufuga nga ate mukolera waakiri ebigasa bannayuganda, muwambe obuyinza naye waakiri mukulembere bannansi mu ngeri ey'amateeka, mukulembere bannansi mu nkulembera ew'omuntu ekitiibwa. Naye okuwamba obuyinza nga bannansi be mukulembera mubayisanga bisolo, nze ndabira ddala nti ekyo kya bulabe. Era bangi bo bagamba nti ffe olunaku lw'okulayira tugenda kwambala bulaaka, tugende oba mu bizinensi zaffe kola, oba tufune obufo waffe
tutuule twekubagize lunaku lwa kwekubagiza so si lunaku lwa ssanyu ng'abasinga babadde bagamba nti buli munnayuganda olina okwambala olugoye olw'ekitiibwa n'ogenda ekkololo n'obeerawo ng'omukulu alayira. Omukulu alayira ani yamulonda era alayira agenda kulayira kukola ki? Kuba bagenda okukolera tebamulonda. Yandibadde wakisa n'amanya nti abantu tebannonda. Kambawo omwaganya gwe baalonda alayire. Kyandibadde kiwa abantu essanyu era wandirabye akamwenyumwenyu mu ggwanga Uganda ku lunaku olwo nga buli muntu alaba Kyagulanyi Robert Ssentamu yawanise Bayibuli ng'ali mu kulayira. Naye kigenda kuba kya nnyiike nnyo okulaba nga gwe tutaalonda yawanise Bayibuli alayira. Era buli munnayuganda beera ng'okimanyi nti obukulembeze bwe tulimu tuli mu buwambe. Muwanga Kivumbi basajja yali chairman wa caucus eya Buganda. Abasinze nasibibwa ekitali eyo nasanga abasiraamu nga mumanyi mu ward eyo ekitalya bwe twebakanga ekawungeezi nga abasiraamu basaala sawa zabeeranga kubanga ekitalya batugaliranga sawa 9 kati awo nga muli munda omwo ogenda okulaba nga mwejjawaawo sawa nga zabeeranga nga zigenda okuwereemu n'olaba abasiraamu nga balimu nga 3 mu ward nga balimu 3 ku basibe nga 2 abasiraamu 8 bwe bati ne bakuŋŋaana basaale n'ogamba yikati onoogenda omunyumiza ono ti ate nze bankwata kugwa Joan Kagezi inze bansanga eno ne bankwata sigendangako kuwoza. Ebyo byonna tulina obbyogerako. Obulumi saagala buli munnayuganda saaba bannayuganda oli okuba n'eddiini ye gyakkiririzaamu. Lwaki bamuyisanga omuyeekera? Lwaki bamuyisanga omutujju? Era tugeze n'onookero obaba kubula muntu yasanjagga baana baali bajja kukwatamu abasiraamu abaliraanyaawo. Awo no bakadde bange obwakatonda bwaffe enzikiriza yaffe buli munnayuganda alina okubeera ng'afuna obwenkanya ng'afuna eddembe nga yeeyagalira mu nsi ye. Bannayuganda abali mu malwaliro bw'otuuka eyo emulago obujjanjabi tewali. Otuuka bannayuganda aba Cancer Institute bankubira omulanga ne baŋŋamba bafa mu bulumi obutagambika wabula ssente ne bazikwata ne baziwa bakasuku. Cancer Institute goyinza ogamba nze sigenda kulwala kansa ne munaye tomanyi kigenda kujja ne bwe basigwa omulwadde omuzzukulu ali mulwala wabula tukoze tutya abantu abo okufuna obujjanjabi baleme kufiira mu bulumi. Kyovula bazina ensonga mu Miransanafu nkola ki nzija n'enzoogerako.